nga 27 omwezi oguwedde Meeja General Kasirye Gwanga yali aliko okufaafaagana n'abatema emiti mu bibira by'Emityana. Emiti ne batwala ne batunda ne bagenda ne bazimba ewaabwe nedda ssebo. Don't mess with Busuji. Ono twamusanga mu maka ge ku kyalo Nkene ekiri mu ggombolola y'Emaanye Emityana mwekyaliko emmotoka gye yakuba emipiira n'etuula nga yali etwala Kalitunsi n'agamba nti tayinza kutunula ng'ebibira biggwawo ate ng'ababitema batema ne Kalitunsi omuto. Naye gye emirala omuntu ajje nti azze kusala muti wano wendi. Kati abalimi ba Kalitunsi era abasuubuzi b'embaawo e Bwayise mu industrial area zone bakaaba olw'ebikola bya Meeja General Kasirye Gwanga. Abamu ku bakola mu kifo kino bagamba mu kiseera kino abafamire zaabwe byeryankuta oluvannyuma lw'okuyimirizibwa ku mirimu nga be baatambuliranga ku mmotoka ezizze zikubwa amasasi. Lwaki otutuusa ku ekyo? Tunuulira omuwendo gw'abantu ate nga nkimanyi oli musajja muzadde. Oli musajja muzadde Meeja General ne lwaki otukola bwoti? Mpima Henry akulira ekifo kino agamba okuva Meeja General Kasirye Gwanga lwe yatandika okubaliisa akakanja emirimu gyesibye kubanga tebakyasobola kusuubula Kalitunsi kuva Mityana. Ali mu kutwagala otuzza mu kyalo. Emmotoka zaffe akubye emmotoka nga 8 amasasi ate kati yeewera agamba agala kutandika kwokya bwokya. Tetumanyi kiki kyewamukola agamba nti ali mu kulwanirira nature naye kyemmanyi nti Kasirye Gwanga nature kituufu kyali mu kulwanirira naye ali mu kulwanisa abantu abatali batuufu. Ayongerako nti kati beeraliikirivu olwaloosi gye baagwamu kyokka nga Kasirye Gwanga yeewera okwokya emmotoka zaabwe. Balaajanidde Pulezidenti Museveni okubadduukirira kubanga Kalitunsi akkirizibwa okulima amateeka ga Uganda nga bwe bamulima era balina okumukungula. Kalitunsi kirime. Kalitunsi kikkirizibwa okusimbibwa mu ssemateeka wa Uganda. Ssemateeka wa Uganda tanavaayo gamba nti Kalitunsi ayonoona ettaka oba obutonde bw'ensi. Abalala abasuubula Kalitunsi ono okuli John Pomayinja ne Kibirango Joshua balambuludde bwe bati. Naye Kalitunsi eyo bizinensi nti nga bw'onaasimba obutunda ennaanansi bizinensi omuntu asimba Kalitunsi ng'asuubira nti agenda kukola ki? Agenda mukungula aggyemu ssente. Yeewaana ayagala kuzookya tetulina mmundu. Neffe obuyinza tumanyi buli bumu Katonda yalina obuyinza. Naye tuba tulina ekitwamukola. Tutule tuteese. Ekifo kino kyokka ekya Bwayise industrial area kiwa abavubuka abasoba mu 1000 emirimu nga mu kiseera kino bajulidde kugobwa. Nze Ismail Nsubuga ku lwa Bukedde TV.